Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior. Wale kuba nti weekumira wano 24/7 tuba nti tutambula ffenna ate wewale kuba nti weekumira ku mukutu gwaffe ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli all the time. Webale kuba nti osubscribinga nawe atannaba kuba nti osubscribinga nkugamba kintu kimu subscribe tubeere nga tutambula ffenna mpola nnaku lwaleero tukuletedde mwana mulenzi amanyikiddwa nga Bryan White kugatane mwana mwala amanyikiddwa nga Zahara Toto. Recently tuvuddeyo ne tuba nti twogerako ne mwana mulenzi amanyikiddwa nga Bryan White ne tumugamba nti kiki what happened between you and Zahara Toto, lwaki stories zo ebiseera ebisinga zirabikira nnyo ku mikutu gya NBS more especially ku program ya Uncut ng'ate omuntu abayeretera yali pyarawo amanyikiddwa nga Zahara Toto Zahara the field marshal entertainer yabeera nga azireta all the time ng'ate zikuba ate nga y'omu ku eyali mu foundation yamanyikiddwa nga Bryan White Foundation nga ye PR kugatane mwana mulenzi amanyikiddwa nga kuku was a bang now mukuba nti twogerako naye mu mbozi y'akafubo Bryan White avudde natugamba nti Zahara Toto yali mukwano gwe era nga yasooka okumusisinkana nga akyakola ku TV emanyikiddwa nga Spark TV bwe batyo omukwano gwabwe gye gwatandika bwe kityo kuku was a bang n'aba nti amuleetera okuba nti ajoininga foundation emanyikiddwa nga Bryan White Foundation nga gikolera emirimu emitongole n'okuba nti bagetinga nnyo so close n'okuba nti bafuuka bamukwana ate omukwano gwabwe tegwakomaawo mpola ne kugenda deep. Bryan White agamba nti ye ne Zahara Toto batandika okuba nti beddatinga mpola era nga beewaako ku muntu wa wansi ne baba nga basharinga oba nga basanyusa ebitundu byabwe ebyowansi bonna mpola era nga omukulu ono Zahara yatwalanga ebitundu bye ebyekyama ewa Bryan White nga asulayo asiibayo Bryan White n'amuwa ku kasente era tekyakoma ku ekyo Zahara ono n'atandika okuba nti yeebaka n'emikwano gya Bryan White mpola ekintu ekyabaviirako nabe n'okuba nti omukwano gwabwe gufa so nolwekyo Bryan White agamba nti Zahara ne bwe yagenda nga broke nga talinamu kasente oba nga tanaba kuba nti afuna musaala eri gye yali akolera ne kati gy'abadde akolera yali ate okuba nti yamukubirako essimu ng'amutaasa engeri gye yali nti ate yali agezaako n'okuba nti amuguza akaboozi mpola naye ng'ate bintu byakuba nti bizinesi ye y'okuba nti yatunza Bryan White akaboozi kogata n'emikwano gya Bryan White akaboozi olw'okuba nti gyagwawo omukyalo ono yatandika okuba nti akwata amasasi kogata emundu n'azitunuza mwe yali bosi wo oba yali customer wo amanyikiddwa nga Bryan White kwe kutandika okuba nti ye ne bamafia abagezako okuba nti balwanyisa Bryan White kwe kuba nti bavayo okutandika okuba nti bafojinga ku story ku bachali aba Bryan White be yali akozesa abawala bano kwe kuli Vivian kwe kuli Stella n'amawala abalala era nga Bryan White agamba nti bano bonna babeerangayo nga of course bonna bemanyi ba mikwano because bonna bali bakolera Bryan White Foundation nga bakola emirimu gya company naye nga kikwenyisa okuba nti bano bonna nti Zahara olwatandika okuba nti afunamu obuzibu ne Bryan White kwe kutandika okuba nti batandika okufumba ekibozi era Bryan White agamba nti nze tewali muntu mulala ankuba omukyalo ono malaya amanyikiddwa nga Zahara Toto y'omu ku nsonga ne kyali wange omulala abanwanyisa era nkimanyi nti Zahara Toto byonna yabikola anavayo nagamba nti bw'abanga si Zahara Toto yabikola nga taligira sikunze lwaki mulowooza interview zonna zikolerwa Zahara Toto si bantu balala era nga olunaku lwaleero Bryan avudde nagamba nti nze sijja kulinnya mu parliament nga bambuza ebyo ebintu by'ekitumbaavu n'ebyekijegajega ebyo bakola mwana muwala amanyikiddwa nga Zahara Toto kugata ne bakyali be abagezaako okuba nti bamputinga down wansi okuba nti banzisa wansi Bryan White awadde Zahara amatoto agambye nti awadde Zahara Toto amagezi avudde namugamba nti bw'obanga onkyayagala nze okubeera kasitoma wo nkwata bulungi nkwata mirembe kubanga obadde onsaba ne ssente nga nzikuwa nga tolina kyompadde nga tulina kyenkwagalako naye ate kikolemisa okuba nti otandika okuba nti onvunza n'okunkuba amagi Bryan White avudde nagamba Zahara nti omukwano tebagugula ate tebagukaka walemerera okumasitaringa geemu yo wali oyagala kuba nti wajira mu ango y'abamalaaya nga
wetunda nga nkumpa service nenkusasula so tikufuuka mukyala wange singa wajja nga oli wife material osanga twali biteesezzaako naye wajja mu category ya kuba nti wetunda era nange nakugulanga we nali nkwagalira ne sente zonna nazikuwa tomanya yadde 10 yadde olwatano so nolwekyo mbadde nkusaba Zahara Toto obeere nti onvaako mpolampola bato ya Bryan White kogata Zahara Toto n'abawala ba Vivian eri mu parliament wetwogerera nga batandise okuba nti bagikubiganyazigako ebirowoozo naye ng'ate kikwewunyisa nti Bryan White speaker of the parliament yamuwadde official right okuba nti emuyita mu parliament okuba nti yowozaako omuvubuka ono oba omusajja mukulu ono aganye okuba nti alinnya mu parliament agamba sijja kulinnyayo paka nga bamaze okuzzaako ebisango byabwe ebijweteke bino n'ebirala byoba olina mu episodes zaffe ezirako nsikadde Ntambi Kimso. You can subscribe and you can follow me on Twitter nkosa Kimso 16 then Facebook nkosa Ntambi Kimso ne tuba ntwegwako mpolampola. Bye bye for now.